I can authoritatively state and tell and confirm Kyagulanyi 2021 general elections zali funded by President Yoweri Museveni. Sente zonna Kyagulanyi ziyakozesa mu kalulu ka 2021 zaali ziva mu State House. Nkwongere n'ekirala na kino nkyogera, I can state and tell and confirm buli mubaka wa NUP owa Buganda bamuwa $25 okumuyamba kuuma akalulu ke. Buli NUP yawadde flag. Yes. Ekyokubiri kino nkyogera ng'eri antya Allah bakola endagaano tontabaalanga sikutabaalanga. Tewali wa NUP yenna gwe bajja kulemesa kulayira. Tewali wa NUP gwe bajja kujjayo mu kalulu. These are facts. Ekirungi nze ndi mulamu muganda nga Isima yafa. Nabyo mbadde mbyogera. Kyagulanyi is a project gye baatandika okulwanyisa Dr. Kizza Besigye. Kubanga Dr. Kizza Besigye was or he is the only credible opposition leader in Uganda. Kyovolaba emyaka gino gyonna ena Besigye lwabadde agezaako okwekalkalasa. Bamukwata, bamusiba. Kyagulanyi bamukwatira Arua ne bamutwala eggulo omusango ogwakomawa. Bagamba nti bamusanga ne muntu. Gwakomawa. Yali azeyo ku reportingayo. Nzija. Eruuka. Gwakomawa, gwafa. Ogwa Buganda Road. Omusirusiru wali yaddala omugezi tegeera. Jeno yawaddeko obujulizi. Besigye yekka. Era kyovola bali mu prison musibe kaakati. Yes. Yes. Millions of dollars tano. Bazi bawera na mweya. No bazi bawera chobe. Safari Lodge. Mungoya district. Yes. Jibazi bawera. Ezimu ku party payments. How much money? Wachisoka. Kabobi. Kadi. Yes. Awo nyini wetugenda okuba nga tutandikira n'omulamwa gw'olwaleero okusinziira ku video nga wogiwulidde. Tegezo kyali ku Yugi Update TV kusinzira okuba nga otuwuliriza ng'era okola kyamaanyi nnyo. Gweyagala otwegattako kira wansi waliwo ekigambo subscribe muganda wange kikonemu ojja kuba osobola bulungi nnyo otweyungako gwe mukwano gwange mpuliriza. Abali emitala w'amayanja mbaanirizaako nnyo mwe bali kwekumira ku mayengo gano. Ebigambo ebyo mubiwulidde naye ka twala okulabula eri bannayuganda saako n'abawagizi ba National Unity Platform nti waliwo ebintu ebigenda okujja mu bulamu nga biriko no proof nga biriko n'obujulizi nga byogerwanga ebituufu, kubanga eno gavumenti ye gavumenti esobola okufoojinga buli kimu kyebeeyagadde. Kati ebintu bingi bigenda kujja mu kaseera ak'akalulu kubanga tebalabawo kigenda badifendinga nga luli, kubanga luli waliwo COVID-19 eyabakavaringa n'abadifendinga ne basobola okukola byonna bye baakola n'okukumpanya. Naye ku luno tebalabawo ngeri banoonyeza we out webabuze. Kati General Muhoozi Kainerugaba Chief of Defence Force okukoona ku nsonga nti Robert Kyagulanyi Ssentamu twamusasulira ssente nnyingi, twamuteekamu ssente nnyingi omufuula ekyo kyali. Kati kino kyazzenga mistake naye ate kyabawaddewe forward okufuna bye batandikira. Kati Gashumba ssaawa zino ajja kuvaayo abalage n'amazima amali agataliiyo olw'ensonga nti jjukira nti ebiseera bituuse ebya 2026. Kati bakimanyi bulungi nti ssente zigenda kufuluma. Bano batagetinga ssente na kugezaako kunafuya kibiina kya National Unity Platform na kunafuya mukulembeze ba Kyagulanyi Ssentamu. Kale wabanga tewaliyo opposition yalinga Besigye nga tewaliwo opposition ssaawa zino, Kyagulanyi waaki temumuleka n'akuba enkuŋŋaano ze nga waayagala, temumukwatako. Mumuleka akole kyonna kyayagala, temumukwatako kubanga tewali opposition, kubanga olwedde muli mu ndagaano. Agambye Robert Kyagulanyi Ssentamu ali mu ndagaano ne Mwami Yoweri Kaguta Museveni. Kati bamuleke nga bali mu ndagaano akole ebintu bye kubanga biri mu ndagaano. Olwedde opposition gye mwali mutya yavaawo nga we yakyamise. So ebintu ebimu mubyegendereze nga nnyo mubitunuulire osensinge olowooze ku tageti gye batagetinga. Banoonya n'engeri gye kiyinza okukukosamu gw'okuterebuka ze missioni zaabwe. So gwe beera vigilant, beera bulindaala ku kale ensi yonna ejja. Ebintu bingi bigenda kujja n'okusingako wano. Naye gwe sigala ng'oli solid, sigala ng'omanyi ekyokukola.
olowooza ki ku nsonga eno gwe mukwano gwange ali eyo nkwaniriza mu comment section gwagala otweyungako nagambye dda kira wansi waliwo ekigambo subscribe okikoonemu ojja kuba osobola oteekawo ekirowoozo kyo kisobole okuba nga kitegeerekwa mbagala nnyo abeekuumira ku Yugi Updates TV njagala musharinga evidiyo eno mu commentinge mu likinge mbagala nnyo mweraba